Oluvannyuma lw'eggulire twakulaga ku gataliiko nfuufu ku Lwomukaaga oluwedde ng'ennaku z'omwezi 25 ng'abooluganda 7 beerumiriza okulya abantu omusasi wafaazeeyo ku kyalo Kibulala ekisangibwa mu ggombolola y'e Mateete mu disitulikiti ey'e Ssembabule. Abantu ababadde mu kutya bakase nannyini ttaka omu ku booluganda bano kavuledde okwabadde yassa omudaala gw'embizzi okumugoba. Atunda embizzi ate nga mwamuli w'abantu. Akulya embizzi yakavule nja kulya abagabo. Abataka beekalakaasiza tubagala kulya mbizzi ye. Ekyabalamu sinawulira gwe baga balidde mulamu. Mwana wa mwannyina bwe nnyini. Mwana wa nnyinaabwe. Balidde mwana wa munju. Kati ne bamulya. Omujjo taliibwa. Ate mujjo Ssaalongo. Ekyo ku Ssaalongo. Omuzimu gw'emugojera gubagamba amagumba. Temugezayo nagwo mugalire ddala. N'alugamba nti okutu kwe kusinga okuwooma. Ati bannakweyukira nga ffe tukimanyi tubakola ki? Balya. Fena bonna address tulina eri Kibulala. Oluganda kiba mulya abantu bulakusanga mu tawuni Kibulala. Ami mulya. Kibulala mulya. Godi Ssentongo nga yenanyini ttaka okubadde omudaala gwa Kavule atunnyonnyodde engeri muganda we gy'agenda anyumyamu ng'akakasa abantu nti tebakomya ku kulya buli nnyama y'abantu wabula n'okugitunda bagitunda nga buli kiro egula nusu $5 ekibaleetedde okutya nti yandiba nga yagibaliisa dda. Baatugamba nti kiro yaabwe ya $5 ekyo. Ekyo. Ekyo kyebeera bagirwanira. Bagamba lesoma ennyama ya bbeeyi nnyo. Wakati. Golokoka. Olya ennyama. Kati ngali mutulo nze sirya nnyama. Ne bw'obuuza maama nzaala sirya nnyama. Oba ogaye. Omwana waffe muto tujja kutta n'omwana tumutte. Kati omwana n'akwatibwa olumbe. Hata nagana okutambula. Okutambula myaka egi. Kakati. Ajalimu. Omusajja ne bamugamba nti nga tomaze kuyigoma ntadde kola ki? Senga muwala jangu. Tomaze kutambula. Tomaze kulya. Era ng'anoba buli kadde. Yamala omwaka mulamu n'ekitundu ngale. Bwe yayiga n'omwana n'akimuka n'atambula. Ate baalya muwala simanyi omujjwa. Abantu abaana abazaale mu ndeemu ne beerumiriza. N'abavuzi ba bodaboda beerayiridde obutaddamu kuvuga Kavule ku pikipiki zaabwe. Olw'ensonga eyo ey'okulya abafu. Abenjo eyo nze basanga ku makubo sikyabavuga. Ye n'abagamba bamusalira amagezi naye anywere ne mukazi we yakawasa abakazi bameka batano. Banaawo okunayo yakisembayo. Kibalina ne kibawayira. Nze mulamu wange mu iraali. Bali bamuyiridde. Bali bamulidde. Nga kwanyeyo nseerina. Weebale. Agenda okuwulira ng'ekiri ebweru. Kirala nnyo. Kati agenda okuwulira ng'omusajja omukulu. Maliserina oliruna. Era tereka ebisoko. Kati ono kyava abuuza nti kiki ekyo? Nti mugenda kutugaza nga simumanyi muze gyange kitaffe. Ye ssentebe Dewo Sali ategeeza nti ensonga z'abooluganda bano ziswazizza ekyalo kyonna n'ategeeza nti wandibaawo obutakanya wakati waabwe. Naye ekyalo kyaffe kyafunemu akatabanguko olw'ensonga nga batuleetedde ensonga z'abali b'abantu ku kyalo kyekitabaddeewo mulidde ne bakyonoonera ddala. Transport saawa we ziwereremu 2 sente 10,000 wabaddewo 10,015 kati awo tukoze tutya bannaaye. Abooluganda bano basuubirwa okuddayo ku poliisi e Mateete ku Lwokuna lwa Ssabbiiti eno okuyambako poliisi okunoonyereza ku nsonga eno. Mukasansi yaleeta ow'emyaka 35 ne Neriko Ssentajo ow'emyaka 3 be baddukira ku poliisi nga bagamba nti bakooye okulya abantu kyokka bannaabwe abataano okuli Ssempungu Vincent, Fiuda Ganyamba, Tereza Nakimwero, Josephine Ndagire ne Dewo Kavule ssaako nnyabwe Lewonika Nakajigo kye baali batakkiriziganya nakyo nga baagala poliisi bayambe bo bave mu muze guno. Bano bagulwako emisango 2 omuli ogw'okutaataaganya eddembe ly'abafu n'okusalimbira mu malaalo g'abantu. Haruna Mugerwa ne Maria Nakyoyina bye bakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV 1.